Babuzako abalungi abali ku mpolo zaffe eza ABS television nti musiibe mutya Sunday yamwe nnungi nnyo ddala bwe nsuubira anti yange tengendedde bubi amanya nalija Aisha okubanga mbatusaako programu eno enganzi gye mbadde mulindiridde ennaku Tesosola Myaaka mbajjukiza nti programu eno tuleeta abaana abali wansi w'emyaka 18 nga banoonya obuyambi tusobole okubayamba here and there abatalina wakubeera abatalina misomo abatalina needs of life netusobola nti tubayamba era nga muze mulaba tuyambye abaana bangi abantu bangi muvuddeyo ne muyamba abaana ab'enjawulo be tubaala tulese wano ku mpolo zaffe eza ABS TV. Wenjogerera kati programu yaffe ate munnange etandise zibeera ssaawa 4 ez'ekiro buli lwa Sunday nga mbatuusaako programu eno wano ku ABS TV naye nga sinagenda wala nnyo njagala okubajjukiza nti Data Mine Technical Business School it's an affiliate college with Makerere University. Data Mine eyo twakwatagana nayo nga ABS television tusalewo tugabe bursaries eri abantu mwenna abanditaze okweyongerayo okusoma wakuma mu senior 4 oba senior 6 nga toyina kikwongera naye nga wandyagadde okusoma ku course eri ate mu birowoozo oba wandyagadde okureachinga your goals, please come to our offices e Kawala tusobole okuba nti tubawa half bursaries neno mugende musomere ku Data Mine. Abaana ba September intake bo batandika okusoma batandika nga 11 so batandika era there is still a chance okuba nti nawo otandika mu intake eno oba ojangwe wandise otandike mu intake eddako eya January oba tujja kuba tubabuulira bingi nnyo bingi ddala naye nga munnange mujje mufune ku bursaries waneno njagala mpozi okutegeeza wona Data Mine tetudealinga na abaana abakola sciences oba abaana bali mu busawo ebintu ng'ebyo no ekyandibadde ng'ekiri scientific mwe muli engineering yayinza okuba nti akola ki agenda mu sciences naye nga obusawo tetubusomesa. Otherwise program yaffe etandise mu kaseera kano era nga njagala okubategeeza mutuule mukalire muwulirize ebigambo byaffe eby'olunaku olwaleero tulabe engeri gye tugenda okuba nga tuyambamu eggwanga. Mu studios ndi n'omukyala agenda kuba atubuulira amannya ge kussa n'abaana bano ambuulire ki ekimuleese n'okundeetera gange eno yonna mu studios zaffe eza ABS TV tulabe ki kye yeetaaga tusobole okumuyamba oliko program ennaku Tesosola. Nyabo osibye oteyo. Onjinya. Sio dani nyabo. Bulungi nyabo. Amanyago nandyagadde obulire ku bantu baffe wa Josinzidde kyo ekikulese ku ABS TV. Kiki wandyagadde program y'ennaku Tesosola ekuyambe muko? Amanya gange nze Nalwoga Betty. Okay. Ndi mutuuze w'emikono mu municipal council. Gye nvudde nenzija wano e Kawala ku ABS TV mu programu ennaku Tesosola Myaaka nga nsaba bonna abawuliriza ABS TV ennaku Tesosola Myaaka wabaawo omuzira kisaasobola okunyamba ku baana ba mwannyinaze bano be yansuulira nga yeekyaye takyalina busobozi bonna bubaliisa yadde okusoma yadde kubambaza basobola okugenda mu maaso n'okusoma. Abaana bano inara sigwa abazaala. Sinza abazaala abaana ba mwannyinaze. Bakuyita senga. Bampita senga. Ba Luganda bombi. Bombi. Tata y'omu mama y'omu. Y'omu. Kiki ekyatuukawo? Abaana bagamba nti maama waabwe bwe yaleeta emmotoka n'atikka ebintu teyaleka kantu konna mu nju yadde akaseppiki yadde akasowaani n'abalikawo ng'ono omuto ono yasembayo obuto ng'ayavula. Yali ayavula? Yali ayavula. Ono yali ategeera kati ono wa myaka emeka? Kati ono wa myaka agenda mu 6. Ekitegeeza mama yagenda myaka 6 egiyise? Naye mbu yaliko ono ayavulira ddala ku ttaka ng'ali wansi ayavula n'abalekera taata waabwe. Era taata waabwe ennaku ze yasooka nga tannafuna akasente konna yasooka kubatwala mu woteeri n'agamba wa woteeri amuwole ku mmere nga balira mu woteeri okutuusa lwalifuna ssente agule ku sowaani n'okuseppiki azze mu nju. Kati paka bwe yafunayo obusente n'agulayo obuseppiki n'okusowaani natandika nga okubafumbiramu. Ono wa myaka emeka? Ono olina emyaka emeka kati? Kati awezezza yayina emyaka 4 mama we yagendera. Mama we yagendera wali otegeera? Yagamba mama we yaleeta emmotoka n'atikka ebintu. Ojjukira mama ng'agenda? Yakugamba atya ng'agenda? Yangamba bugambi mbuno tata mwakoma omugambe ngenzi. Bwatyo bwe yagamba. N'abalekawo teyabalekera ngoye teyabalekera ki? Kati abaana bano bwe tokaaba tofaayo bankubira essimu mu mwezi gw'omwenda ogumwaka ogwedde nga nfiiriddwa plaza wange adda kwanzirako ng'agudde mu nnyanja
mu mazzi gano agawukana Uganda ne Kenya kati omulambo gwamala mu mazzi ennaku kumpi 4 bazigenda mu 5 omulambo tebaleka bagulaba tubeerayo mu kukuma olumbe ngani tata waba mwanyinaze kubaita kiyega nga ye talabika mu kufirwa kwa tata waba no ye nga talabika mu kufirwa kwa muganda we kuno lwaki tajja ne bangamba yogerako yayonooneka dda n'abaana be twabeerako nabo wano omwaka mulamba bana baganda bange abaliyo kabalamu aga nti babeerako n'abaana bano kumala omwaka mulamba naye nga talinnyawo talina kaleeta kati paka bwe baayiiya ne bamunoonya ne bamufuna ne bamuddiza abaana bano naye nga abaana bano kubajjayo kubeera nabo abantu be babayita ne babaga nti abaana balina ekyumba mwe bali bagenda kufiiramu mujje muno n'abaana ba muganda wammwe kati ne babeerako nabo omwaka mulamba ne babakoowa ne bagamba tebalina busobozi busobola kubeera n'abaana ba muntu ne bamunoonya ne bamufuna ne bamubaddiza ne bamuddiza abaana kati wano mu kufiirwa tufiirwa muganda waffe yagwa mu nnyanja naye nga talabika ne bagamba googa ntalabika yayonooneka ne bagamba ayinza okutagirawo ddala wano ku mufu paka bwe nalemerako kuomu ne bamunoonya ne bamuleeta bwe bamuleeta ne buga kiki lwaki muno muganda wo naafa n'otajja kati bwe yajja nampitiramu byonna gyawuliramu mu birowoozo bye n'antwalako kapoloti ke n'aŋŋamba ebintu bingi n'aŋŋamba baaba nze mpulira nga sikyefiiringa kubeera mu nsi kati ki ekyamuleetera okuba nga ali mu mbeera eyo nze nsuubira oba omukyala kusiba gwazaalamu abaana bano n'amulekera ono nga yavula ate n'atalika kantu naaka munju kati n'alaba nga yadda ku ziiro kwegamba nga ate n'abaana bato nnyo abaliko obuwomu talina nnyina nnyaffe bafa tuli bato talina kitaawe talina nti n'abateeka bajjajjaabwe n'anoonya essente kati obulamu bwe ne bwekyayira ddala nga ngamba bintu byakweta kwejjawo kati okutuusa kati mbandya kati abaana bano bajja batya ewange mbandi awo ewange ng'atuuse tumaze okuziika muganda waffe ebuwaya ng'atuuse n'abaana bano nga ŋŋanja abaana bano babeere wano nyenze nakifuma naye enkomawo ngenda kutta mbano nenja kweta wano nga nakifuma nze mbeera mukono ne mulinda bwanadda yampa ennaku yaŋagera kumala ennaku akome wano n'abaana teyadda ennaku bbiri neziggwako wikendi eggwako yandikira enamba y'essimu nenjikubangako nga teriiko nembeera n'abaana nayinawo obuntuntu nembutunda guli gwali mwezi gwa mwenda omwaka guwedde nentunda obuntu nembugulako uniform nembufunako n'akasente kensasula ku ssomero ne bayingiza mu kasomero bakayita gesita ne batandika okusoma eyo ttaamu ne bagisoma eyo no ssente nensasula nenzimalayo mu ttaamu eyo ezoono nensasulako kitundu saasobola kufuna busobozi bwongera kufuna kintu kyentunda kumalayo ssente zoono ne babagumiikiza ne basoma ttaamu neggwako kakati ng'olwo ali mu class kyolwo ali mu bebi muto negayiro mu director w'essomero alwana amuteekeko atisiti mu toopu tulabe obanga bw'anagenda alwanagana naye omwaka guno gunaggwerako ogujja asobola omuteekako mu piwa kakati nagenda nga bino byeyogera byaliwo omwaka guwedde bano abaana kati mbataddemu omwaka guno mu ssomero mutaamu esooka ono ne musasulira gyalina nina obuntu bwe natunda nensobola omuteekayo ono ne musasulirako ekitundu ne basoma negayira omukyala nanyini essomero n'abakiza nasoma ttaamu neggwako kati eyokubiri ne baddayo ku ssomero bwe baddayo ku ssomero n'abakkiriza ne basomako wiiki ezo biri bwe zaggwako natandika okubagoba bano n'essente naye nga tewali taata waabwe ali luddamu ali nsangi mukombola yewakiso omanyiwo waali ye ki kyayogera ku baana nagendayo mu sekendi ttaamu n'abaana bano nga wabula endozi ennaku bbiri abaana badde ku ssomero sekendi ttaamu kusoma lutemu nga tugenze kuna school fees nagenda n'abaana bano ne bamunoonya ne bamundeetera nemugamba nnonya school fees abaana basome mugamba obanga gwe tewasoma kati yagana abaana babeere mu nsi nga tebasomeddeeko ddala natandika okuŋŋamba nina kwe nakolera naye kangendeyo ndaba abaana pa ssente
n'agenda ano oba yagenda ddala kituufu nga alina gwe yakolera oba nga teri ne tulinda okuva ku nkyawo twatuuse ntutuula n'agera akaseera olweggulo n'akomawo we yatuleese nti kati kiri kitya twagala kuddayo nga talina yadde siringi $100 talina sente yadde n'emu kagamba omulabira ddala ng'ali useless talina makulu kuba ye yaŋŋamba obulamu bwe kati ye abeera wa talina waabeera wasula mbw alina omukyala bano bagamba alina omukyala atunda omwenge wasula naye era nga musaba transport atukomyawo na school fees zimubuze obudde buzibye tugenda musaawo emu tulina okukomawo emikono ne mukakati nno tufunye transport tulinye tuddeyo ng'abantu bonna bakuŋŋaanye baŋŋamba toleka abaana bano bagenda kufa abo abaana bwebaleka wano bagenda kufa taata waabwe takyalina makulu mu bulamu bwabwe ddayo n'abaana oba musuza enjala oba musiibye nosula nabo oba basiibye onosiibanga nabo tionoba ofunye tebanalyanga onoba obuliddwa banaamanya nti obuliddwa nampuliriza abakyala bakulu kye baŋŋamba kuba busobola mukutanjala kuleka abaana nemyezi enkomewo ng'atuwe transport tulinye tuddeyo emikono yatambula okugenda okunoonya amuola transport atukomyawo emikono teyamufuna kati ono omukyala atunda omwenge wasula yakwata siringi 3 bali ku 3 n'amutuwa nemubuuza siringi 3 zimutuwadde zitutuuza emikono omukyala n'agamba yezaayina naye nga ye waali ayimiridde tufunebuzibwati naye nga abantu baŋŋamba abakyala abakulu toleka abaana wano abaana bagenda kufa abaana bajja kufa program ennaku tesosola myaka tukyagendera ddala maaso wano ku ABS television kyawulira story y'omukyalo ono n'abaana baneeno tumanye kiddala kituyinza okubakolera katusoke tugenda ate murendo ramazi nkomewo tuyongere maaso ne program eno temuvaawo